Dragon fruit kibala kiti-originated eyo mu Mexico naye ne mu nsi zino kyabula ne kijja olw'emigaso gyakyo emingi oba oliawo gitesobola kwebeereka naddala mu ngeri ey'ekisawo. Kiyamba ebintu bingi nnyo ku muntu naye okusingira ddala kiyamba singa oba okikozesezza nga tonnalinda mbeera kwonooneka, cause tugiyitanga food supplement. Singa embeera eba emaze okwonooneka olwo kiba kitegeeza olina kubikozesa bibiri, obujjanjabi ossa ne supplement nga mu kaseera kano nga dragon fruit. Naye nga erina emigaso mingi nnyo, okusingira ddala erina kiyita antioxidant. Ekirungo ekyo kiyamba nnyo mu kukenenula obutwa mu mubiri. Ebitundu ebisinga okukosebwa obutwa ebitundu ng'ekibumba, ebitundu ng'ensigo n'ebitundu ebirala. So singa ekibala kino oba okikozesezza obutwa n'obukenenulwa bulungi, kiyamba okuba nti omubiri guba seeti bulungi, ne kikuyemesa okufuna endwadde oba ne kikuyamba obutafuna ndwadde ezeekuusa ku kansa n'okwonoona obutafaali mu ngeri efaanana bw'etyo. So ate era kirina n'ebirungo ebya fiber. Ebirungo bino biyamba nnyo mu kugoya emmere mu lubuto. Singa emmere egoyebwa bulungi, olwo kitegeeza ebirungo ebyegirimu nga bw'ogiridde bijja kutwalibwa mu musaayi bigasa omubiri. Ate era n'ebyo ebiba bisigalidde biyite bulungi nnyo mu kyenda nga tebikaluubiriziddwa kulwamu kufuna constipation. So embeera efaanana bw'etyo nayo neeba nga ekuyamba nnyo okutambuza omubiri okusobola okuba nga tegufuna ndwadde ezeekuusa ku mabwa g'omu lubuto nga ulcers, indigestion ne constipation. Ate abamu bakifunamu nnyo mu ngeri nti kirina ebirungo ebya citric acid ne vitamins. Ebirungo bino nga vitamin C n'ebirala biyambako nnyo ku kukula kw'olususu. Olususu ne luba nga terufuna kunkanyanya oba oliawo oba okitandise nga bukyali bwe oba olaba nti eno mukaddaanyirira nga akasusu ke kakyalabika bulungi naye ng'ate mwattu emyaka gigenderedde. Olw'ebirungo ebyo kw'ossa n'okuba nti biyamba okukuuma omubiri nga gw'amaanyi, strong immunity. Ebirungo ebya vitamins ebyo ebirimu biyamba okukuza obutafaali obuyamba okulwanyisa endwadde eziyita white blood cells. Kale singa omubiri guba n'obutafaali obwo nga bumala, kitegeeza endwadde tezijja gulumba nnyo nga bw'owandirabye mu bakyala ab'embuto nti omukyala bw'aba nga ali lubuto aba yeetaaga nnyo ebirungo ebyo ebikola omusaayi olw'okuba aba vulnerable nga kyeyeetise ne tukyagala omusaayi. So n'abakyala ab'embuto bwe baba nga bakozesezza ekibala kino kibayamba nnyo mu kukola omusaayi ogw'enjawulo, ebintu ebiringa ebityo. Ne ku balwadde abasukaali nabo bayambibwa nnyo batya olw'okuba nga ebirungo bino bisobola okukola omubiri ne guba nga guzzeemu okufunctioning obulungi mu butwa bukenenuse. Kale pancreas oba kalulwe kasobola okuddamu okukola juice amala nga mwotwalidde ne insulin okusobola okuba nga kikola nga minzaani okubalansinga sukaali waffe. Naye era nga bwetugambye nti kyangu nnyo omuntu okuba nga wabazza akozesa ekibala kino tafuna ndwadde ezo than ate gwe okulinda ozirwale ate olyoka odduka ofuna ekibala ng'ekyo. So mu mbeera ng'ezo bingi eby'omugaso bye tusobola okuba nga tujja mu kibala kino singa tuba tukyettanidde oba oliawo. So woba okirya kiwooma. Abo abalidde ku kibala kye bayita kiwi kyefaanaanyiriza. Kwegamba kiwooma obuwoomi buno obutasukkiridde naye nga kirina empooma gye kiwoomamu. Oyinza okulowooza nti kirina sukaali mungi so ng'ate mwattu mulimu kasukaali katini nnyo mu kibala kino naye ng'okuwooma kyo kiwooma era osobola okikubamu juice n'omunywa. Osobola okikolamu, abamu Bulaaya eyo bakikolamu ice cream, abalala bakisala ne bakiteeka mu oven ne bakibekinga mu cake. Yes, so kikola ebintu bingi. Naye ng'era nagwo tukera bukezi ku makya n'ogakikola ki n'ogaggyako. Tetufuuyira ddagala, tetukola ki, so temuli buzibu. Waliwo measurements ezikolebwa kati tusimba spacing
tukola fuuti 5 ku 7. Lwaki tukola spacing eyo? Kubanga okiraba kirina amaggwa ate bwe kikula gino emirandira gigenda ne giba nga gibikka kwega tuba tuleseemu space omuntu w'oba oyitamu ng'osalako ensigo ng'okendeeza obe ng'ofuna w'oyita n'ekibala kyennyini kisobole okufuna nutrients ezimala wekiteeka okumukumu biba birwanira nutrients. So 5 ku 7 then ne tusiba 4 tusiba seedlings 4 ku buli kikolo tusima fuuti 2 wansi then 5 ne ziba waggulu ne tuba nga tukiwanirira n'emitayimbwa n'akapiira kano kuba tubagambye oluvannyuma lw'emyezi egyo nga kikuze kitandika okuteekako ebibala 8. Buli kikolo kiba kigenda kuwa ebibala 8. Kati ebibala ebimu bituukira ddala mu kiro. Kati olwo oba obala tuba mu kiro kumpi tuba tuli mu kiro 8 oba kiro 7 eyo weight y'amaanyi ate nga kibeererawo ddala season 2 mu mwaka kibeerawo ddala okumala emyaka 3 myaka 4. Kati kye tuba twetaaga foundation nga y'amaanyi. Era abaagala okusimba ekikolo kimu nga wookirabira ddala material omuti bagufuuyira ne guba nga teguliibwa termites. Yes, nkuye